nyinanze abamanyi oba eyabalagirira awanike omukono sirabye yawanise naye mpulidde mukuba engalo n'akalulu yaddi abaddewo kaddemu kumwola ffe tukuba engalo wama kubano waliwo awanise mwanyinaze abange bongere engalo alikola bwoti mwanyinaze ebintu bino njagala obigjemu akajanja n'ekyejo kakwate abange engalo ez'omwanguka mwanyinaze kyuka ontunuulire nkubuulire ng'ondaba amazima ga Katonda nkusonyiye busonyiye obutafa mbadde ngenda kufa naye manyi nti gwe bw'olaba ku mulambo okya nnyo kyokka kyekiŋŋaanya okufa naye nkusonyiwa kyekyokka kati njagala ombuulire abantu abo wabamanya otya batunuulire tukuba tunuulire kikuba tunuulire oyagala kweweeramu bakubireyo akayimba soka okuba akayimba awo eddakiika emu kuba akayimba akajeemu bali bakuba engalo jamu akayimba bali bakuba engalo yagambye abamanyi ebintu bisaanamu akajanja ekyama kyenali nsirikidde ddala birimu n'ekyama natojjukira olunaku lwe wali otumeekakale nzijjukira bulungi ndendete sente z'abapangisa niwagenda noono muwala wakusitulira ensawo batukubamu nekazobota kange sikeekatya kakankana nekankwata entege netugwa mu kkubo wakati kale bba mbalaba mutudde mukubo n'okusiita musiita kyekyaddako ata nemotoka katono zitomere nga zidduka naye mu motoka ezo enyingi ezajja ezaali zidduka tiyagasi mpulira ata mwalimu emmotoka yatusibirako bweti nemwekanga ndabanga muzirika emmotoka yashidde mukuba engalo ez'omwanguka ate balinga kyebasanyusiza nyita tiyagasi wangi natulaba nga tiyagasi yatutta musajja watunadduka mangu ate nga naye tiyagasi amuli bubi naleeta amazzi tunaabako mu maaso abaana bawala temuli baako genda maaso koona nkozeempulira kati ate munayetaata okumanya Katonda alina ebyengeri byategeka nalulwe twali tugenzeko yapoti nga tulinda Ssenga tunasaba omuntu y'omu kegamba mwensisinkano yammwe tekoma buli kugira bweti nga mwesanga neolwalirera mugenda kwesanga bwegenda emboozi tumusangasanga neera kale lwate nenange tunanganirawa twamusanga ku airport nga neyekanga nagamba sibe bammwe ate era nga muli babiri omanyi munekazoogotakangako akaana kaddwako nagamba amanyiye munange sebo yabimanyidde ebyo nebimwanguyira taata nga atusaliza tiketi nga tugenda ebifo twatula ku byamuliraano nga tugenda tunyumya paka Dubai. Ebbaluwa yali yogera ku muntu omu bwetunuliri ndaba ekidaala kijjudde ate olwo abalala munange omwami yalabika muntu kakati mwennyinaze bw'obanga bwote bw'oyogedde ng'ebigambo byo byaliwo n'oli omwana omuwala ng'omuntu oyo osobola omutulaga onoosobola njakusobola taata n'amaanyi mangi kati togenda mutulagira wano ebyaffe obimanyi tebiba bya mu lujja biba byawa biba bya mu nnyumba kati gwegenda oteeketeeka omuntu wo ofuneyo n'abamuwerekerako ng'abaana bataano ffe mutusangeyo wansi wa kasolya Ssenga bwatyo galuni zosuula zize
Ssenga olwazudde mwana mulenzi Rashid n'ayingizibwa mu nnyumba olw'okutta ekyama ne kugenda mu maaso. Era ng'eno mwana mulenzi Rashid gye yambaliziddwa n'ekimuli olwo Ssenga n'ayanja ensonga. Omwami waffe y'olwo taata. Owammwe n'ani? Kyogamba nti muwala waffe Ritah akuze? Akuze taata. Ogambye nti ye muntu wammwe. Bw'abanga ye muntu wammwe atusaba ki? Atusaba kuzaalibwa mu maka muno taata. Asaba kuzaalibwa mu maka muno. Ekigambo ekyo nno kigambo kinene ddala. Tetwagala kutuuka nkya naga nti asinze nabyogera yali mulala yabikola ki? Njagala nga batata we bali ne bamaama we bali akyogere mu kamwake ffenna nga tukola ki? Natuwulira. Abasaba mukkirize ozaala ne mwana munnange n'abatanzimbe era bamuntu omutwale. Bakulu bange ndowooza ebigambo mubiwulire. Mukama agamba nti nkute ampubugaga mugamba thank you naye kono njabuwala oli kyatunze osinga zaabu olina ebbeeyi olinga dola ng'ogyeko Katonda tewali mulala kala kusinga. Ndiba nawe mutungu ndiba nawe ebuziba bajjajja n'ab'emikwano bonna abanywanyi mwenna bagaba ebikago. Ono ye mwami waffe ne Ritah.